Omusujja gw'ensiri bukyali bulwadde obumu ku obwo obusinga okutugumbula bannayuganda ng'era ebibalo biraga nti abantu 16 be bafa buli lunaku olw'omusujja gw'ensiri guno. Ekiteeka eggwanga lyattu lino mu kifo ekyokusatu mu nsi yonna ku lukalala lw'amawanga agasinga okutawaanyizibwa n'omusujja gw'ensiri. Minisitule y'ebyobulamu wano mu ggwanga ezzeerwanagana n'obulwadde buno okuyita mu kaweefube ow'enjawulo ng'era kamisona avunaanyizibwa ku kubunyisa amawulire agakwata ku byobulamu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Richard Kabanda agamba nti omuwendo gw'abakwatibwa omusujja gw'ensiri guze gwesala okuva mu mwaka ogwa 2009 we gwali ku bitundu 42 ku buli 100 nga kaakano guli ku bitundu 13 ku buli 100. Tufiirwa abantu 16 on average buli lunaku era omusujja gw'ensiri gwe gukyasinze okutta abantu baffe. Tulabye obunafu mu bantu baffe wano ate ensonga kitusaba Obwakabaka okwongera okwogerezeganya n'abantu bonna bekikwatako mu Buganda kusobola okulaba nti bateeka nnyo amaanyi n'essira mu kukozesa obutimba bw'ensiri. Emu ku ngeri y'okulwanyisa omusujja gw'ensiri y'okugabira bannayuganda obutimba bw'ensiri ng'era olwaliro abakulu mu minisitule y'ebyobulamu babadde Bulange Mengo nga batongoza okugaba obutimba buno mu Buganda. Nti tugenda kutandika weevu yaffe ey'okuna ey'okugaba obutimba bw'ensiri ate n'okusaba Obwakabaka okwongera okunnyikiza mu kusomesa abantu baffe omugaso oguli mu kukozesa obulungi obutimba bw'ensiri. Mu nteekateeka eno batunuulidde okugaba obutimba obukadde 52 okwetoola disitulikiti z'eggwanga 130 nga mu Buganda mokka bakugabamu obutimba obukadde 4,700 mu disitulikiti awamu 23. Dr. Kabanda ategeezezza nti wakyaliwo okusomooza okw'amaanyi olw'abannayuganda abakyali abanafu mu kwegemesa naddala mu bitundu by'e Nakasongola so nga abawangalira mu bitundu ebiriraanye ennyanja agamba nti bano bwe baweebwa obutimba bw'ensiri babukozesa mu bintu ebikyamu omuli n'okubuvubisa. Ate ensonga kitusaba Obwakabaka okwongera okwogerezeganya n'abantu bonna bekikwatako mu Buganda kusobola okulaba nti bateeka nnyo amaanyi n'essira mu kukozesa obutimba bw'ensiri ate n'okwefa ku byobulamu byabwe ebibeera bibyetoolodde. Omumyuka wa Katikkiro owookubiri ow'ekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa nga yakiikiridde Katikkiro yeeyamye ku lw'Obwakabaka okubawa abakulembeze mu Buganda n'abaana abayambako mu nteekateeka eno okusinziira mu bitundu gye bagenda okugabira obutimba buno. I want to invite you as leaders of the Kabaka to actively support community sensitization efforts. Charge every member so that people can utilize these services. Go and get these nets. Onno nja kukulira abazadde n'abakulu b'amasomero gano abaana bagemebwe omusujja gw'ensiri kubanga bakulira mu mbeera bo ennungi naye ate beesanze nga badde mu nsi eno ekyali omusujja gw'ensiri. Oweekitiibwa Kotilda Nakate Kikomeko minisita w'ebyobulamu mu Bwakabaka era avunaanyizibwa ku yafeesi ya Nnaabagereka asiimye gavumenti olw'amaanyi geetaddemu mu kulwanyisa omusujja gw'ensiri era asinzidde wano n'ategeeza nga bwe wakyaliwo obwetaavu obw'okwongera okugemesa abaana mu Buganda. Twagala abantu balekeraawo okwewa ebiragalalagala ate beebake mu butimba ate nga bwe bayonja awaka waleme kulegamawo bizzi oba kubeerawo ensiko okubiikiramu ensiri. Kiragiddwa nti obutimba buno nga tebunnaba kutandika kukozesebwa abantu basaanye okusooka babwanike mu kisiikirize buyitemu empewo. Kyambadde Shadrack Joshua, KTV Amalindi.